ekiganiro mbegera ebeera mmere kugwa mu ddiiro, ekiganiro omuddu liba bbwa lya mutwe, bassebo ne bannyabo kyajja kusaanya yeerabira oluguzi g'abasaanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira kanjijewo ekyange ng'omwana alina nnyina tannajja olw'ensonga nange ngenda kubeetegula kubanga ejjanzi lyetegula mukazi muzadde. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Bassebo ne bannyabo mbajjukiza tuli mu kaweefube wa kuganzika bifaananyi by'abantu baffe abalina ebyettendo bye bakoze mu nsi muno Buganda, abasajja Abaganda mu kitabo ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Jjajja wayina ekyettendo kye yakola, jjajja wayina ekintu kye yatandika okukola, jjajja wayina omukululo gwe yakola ku nsi kuno. Twagala ekifaananyi kye n'ebimukwatako tubiteekereteekere ekitabo ekyawamu ekya bonna ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi, buli kifaananyi kya mitwalo 10 okukiganzikamu. Ate n'ekirala nammwe abali eyo nga mwandyetaaze tutuuke ku bifo byammwe eby'obuwangwa, si nsonga n'ebibeera bisaanyeewo, twagala lwaki tuuka ebintu ebyo we byali. Tukakasa ensi nti ekiri mu nsi tetujja kubalaga bintu bikyayimiridde, tugenda kubalaga n'ebyasaanawo mumanye empiiga gye yava okusanyawo obuwangwa bwaffe. N'olw'ensonga eyo wendi wano njagala okubategeeza wa wendi naye nga sinnabeera nti nno mbategeeza, oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino, gwe wenna anayagala tutuuke tulabe ku bifo ebisaanawo, tulabe ne ku bifo ebikyayimiridde, tulabe ku nnono z'ebyalo, tulabe ku nnono z'ebibira, tulabe ku nnono z'emigga, tulabe ku nnono z'empuku, tulabe ku nnono z'ennyanja. Awo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kasala 256 751 47 69. Airtel eri kasala 256 751 47 69, oba MTN eri kasala 256 788 461 228. Nkyali ne kojjange bamuyita Samwiri Kamyuka. Samwiri Kamyuka, kino ekyalo kwe tuli bakiyita batya era kirina bukulu ki mu Bwakabaka bwa Buganda? Kino ekyalo kwe tuli ku kyalo kye bayita Mukaka, era wamu okuli obutaka bw'abannaffe ab'Ennyonyi. Kale wano we tuli ddala we waali obutaka bwabwe obw'Ennyonyi, we waali obuwangwa bwabwe, emikisa gyonna n'okugisaba n'okukola kutya we baasabanga emikisa, wano we tuli. Naye ekyamukisa mubi ekintu omuti ogwaliwo, embuga zaabwe ezaaliwo, watundwa, byasaanyizibwawo, emiti gyonna bibi n'ebikonge mubiraba ebikonge. Kino ekikonge gwali muti gwa mutuba, era baafukamiranga ne basaba emikisa ne bagabuliramu ebijjulo. Tugamba ffe tugenze okujja tusanzeewo kikonge bwe kiti, era nga n'ebyalingawo okuwasabwa emikisa, embuga yaabwe yaliko n'enzigi bulungi nnyo naye zaasaanyizibwa. Abo bannakigwanyizibwa Katonda be yawe ssente okujja kumpi okutwonoonera. Esebo omuntu oyo yali musirikale era yagamba mbu baamuguza ne baleeta amaanyi n'abaalimu ne babakuba ne bakuba emiti, naye ng'omuti guno gwali gwa byafaayo nnyo. Era omwezi bwe gwabanga gugenda okuboneka oba nga guboneka ti omwezi leero gubonese, kwe mwalabiranga nga gwo gwekuma gwokka omuliro, era gwekumanga guva mu matabi. Kwegamba omuti gwaliwo, kyekino ekikongera gwali muti. Naye ng'omwezi bwe gunaaboneka nga gwekuma omuliro ne mulaba nti omwezi gugenda kuboneka, ndaba Mukaka yeekumye nga gulanga. Gwe bayita Mukaka. Kale kyekyo guno omuti Mukaka, ate omuti bwe gusaanawo n'ennono eba esaanyeewo ne tusigalira busigalizi kuwulira kubeera kireebereebe. Naye bannaffe kye tugamba Abaganda tulabye nnyo kubanga ebintu byaffe bisaanyeewo. Guno omuti gwali gwa byabuwangwa nnyo naye gwasaanawo bwe guti. Kale bwe tukyali wano. Ate bannaffe bali abaddiini bo kibabeeredde ekintu nga kino bakitwala muno kintu kikulu nnyo n'okwonya kiwonya, era kubanga omuti guno gwaliko amaanyi gaagwo agaali ag'enjawulo. Naye n'enkonge yino we tutuukiddewo ng'ekaze, nabagamba ngenda kutuuka mu buli kifo kyonna omuli ebyobuwangwa naye sigenda kikola bw'omu. Gwali wano ng'osobola okunteekamu ssente onoŋŋamba nti genda ebuddu waliyo kino, genda ekyaggu waliyo kino, nze nja kugendayo naye nga sijja tuukayo nga tontaddemu nsimbi, kubanga okutuuka eno gye tuli Mukaka wala ku butaka bw'ab'Ennyonyi tusanze kikonge ng'omuti ogwekuma gwokka gwasaanawo ogwalanganga emboneka y'omwezi. Kojja Samwiri Kamyuka,
bubaka kibwowa naddala ku bannaffe abeddira Ennyonyi Nakinsige naddala ku butaka bwabwe buno kwe tutalaba yadde embuga oba abamu babwerabidde kubanga kaakati obutaka buno okubutaakiriza kikyayinzika okubeera ekizibu kubanga batundawo oba bwandibadde balina ensobola gye basobola okugamba nti babuyambe kubanga guno gwali muti mutuba kyamukisa mulungi wabadde wasibuseewo omutuba omulala omuto oba ebyobuwangwa byandibadde bidda muli ne biwaŋŋama muli ne bituula naye simanyi nti bakyasobola okugobererayo ye yagugula waddala mu Ab'Ennyonyi mubeere nga mumuddize ssente wano mutaakirize embuga eno ebeerewo kubanga wasibuseewo omutuba omulala omuto weekanga amaanyi ga guno gunadda mu maanyi gali naye kale bwe kityo obuwangwa bwammwe bugenze obutaka bwammwe bugenze kintu kyonna abantu we baavanga ne basaba emikisa ne bakola batya bigenze mujja kusigalira busigalizi nti ne ku kyalo Bussi oba ku kizinga Bussi ffe bataka bannansangwawo naye nga temukyalina bwannansangwa bwammwe bassebo ne bannyabo kyekyo kyendi mu bagamba nze ndowooza nti nasangawo omuti oguyimiridde naye gwasalwawo lw'abaagala ssente ensi eno weeneggwamu obuwangwa tugenda kubonaabona tetumanyi wakye tugenda kubeera kubanga tugenda kuba tuwakanyiza ennono teweewuunya omuntu yenna n'ava gy'aliva oba Bungereza nga empewo zimutuma kujja mukaka naye nga waatuukira waliwo eyasengawo ejo nno gigenda kuba migo gy'amaanyi nga bulijjo tuwagire nga tutuuka mu bifo bye eby'obuwangwa oba gwe kennyini tusitule tutuuke ku kifo ekyo ky'olina ku kyalo kye eky'obuwangwa abantu bakimanye ne ku kitabo kiri ogansikamu ebifaananyi by'abantu baffe abalina ekyetteeyo kye bakoze mu kitabo kyabo n'ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi muyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 47 669 oba MTN eri kasaraba 256 788 461 228 Ayi Kabaka wangaala.